Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omuntu ali desperate times calls for desperate measures. Government ifuna sente za abasiyazi. Kati gwe webuuze tujja kwogera kati kumanya Andrew Mwenda batugamba musiyazi. Alwanirira abasiyazi. Era yavayo n'agamba nti eryeteeka nedda. Eryeteeka nedda naye teyabira ne muhoozi. Kati Pastor Bujingo ate ali kuwa piraawo babira ne ba Andrew Mwenda alwanirira abasiyazi babeerewo babe n'emirembe gyabwe. Badde bala kutuleeta mu politics wansikirano gwe tugezaako okulwanyisa nti Museveni waba avudde ku bukulembeze ate tusikisa mutabani we. Bujingo agamba tefe tuwagira abasiyazi fe basiyazi. Yali munnewe si kyekyo ekyamweseza kaadi kiri nti tumaze okusuula bano ababbi ab'ebitaano bampuuga okigera bano ba Sseggona nabo tubalaba bali bati yegeyege. Olina okuzaawo omuntu ali equivalent kubali bujjeewo. Trump yagamba abakulembeze ba Africa ne ba government officials bajja abaana baabwe mu masomero g'omu America babazzeeyo ewaabwe bwe banga education system yaabwe nnungi erina okuba nga efevalinga n'abaana baabwe baleme essomero eri ewaabwe baddeyo. Museveni mu Tanzania Trump kyenjagala atukolere ablocking abakungu ba government abajjanjabirwa eyo nekyakoze parading n'alaga bafuutu soja omukwano n'abalambulako bonna babaddenga mu 4-5 ekikolwa ekyavudde ne bagamba nti Kyagulanyi ateekateeka lutalo aparadinze maje tugenda kwetaaga nnyo bano abaana bafuutu sojazi baffe mu kalulu kati tetulina bateeka mu mbeera yasobola bateeka ate mu kkomera tutuko beetaaga nga tebaliiwo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the newsroom gwe mukutu kwali kwosinzira ogenda maaso n'okubeera ng'otulaba ate nno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gyogenda maaso n'okuwangalira budde bwakasana kagenda maaso n'okubeera ng'ate oba oli awo kememula mu ngeri emu mwezi gwakubira ennaku z'omwezi 15 abo nno abali mu mukwano omungi olunaku olwajjo babadde mu Valentine nga bagezaako okuba nga beeyagala naye ekyennaku nti waliwo yavudde mu lunaku olwo ng'afunye obulwadde obutagenda kuwona ng'obubbo Julius obulwadde tebugenda kola ki kuwona naye ate ne wabaawo ne yavudde mu lunaku olwo nga bamukyaye ng'awonya ebizibu ebitwala ssente ze. Nze twabadde jjo twabaddewo nga tulaba abantu abasinga obungi buli omu ali singo abamu babadde bazze kutegula abalala kwetega efo bye twabaddemu jjo nze nakasiza nti ku Valentine abaagala nababa batono kuba kati gwe olina omukyala nina omukyala abeera ku mulimu okitegeera yaŋŋambye leero nkoze nnyo nkooye nyenyusa essaawa emu kati abasinga obungi babazze kwetega na kunoonya ku Valentine naye twebaze nnyo omwami Peter Sematimba Pira yatuleetera olunaku olwo wano olunaku olwo lwajja wano ndowooza mu second half of the 20th century ennaku emyaka ejjali gisembayo mu 20th century 1990s awo ng'amaze okuva mu America akomye okuba ebyalingaeyo mu bazungu olunaku lw'abaagalana kitegeerawo yajja wano ng'akomyewo ku butaka n'agamba nange abantu bange lwaki sibannyonnyola ku byembadde byenda by'e Bulaaya naffe wano ne mwenye bagamba okutambula okudda kunyumya ate n'oluyitaayita lukira olulira ku nkoligo kati yayitaayiteyo n'alaba nti eri abantu bakuza olunaku lw'abaagalana naye n'ayagala oyadda wano n'abanyumiza nga batandise Capital FM kwa emu ku batandika zi Capital radio stations wano ba pioneers natandika okukireeta naye nga abantu tuli abantu bankuseera abaalo tebabitegeera ne paka nakati lwakwata vibe era nsaba buli omu ali eyo ng'omwagalwawo wamufuna ku lunaku lwa Valentine weebaze nnyo Peter Sematimba ku olwo lunaku yalutulwetera wano. Okay, njagala ogenda maaso n'okuba nga mbalamusaako nemba kulisaayo ate mu Valentine byonna nno nga bwe byagenze era nga bwe byawedde mbasaba tubeere bakkakkamu kubanga ezo si enkomerero y'ensi ate ebintu bingi ebirungi bikyajja bye tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tufuna ensonga nnyingi ezigenze mu maaso n'okutambula
mu wiiki nnambirira nyinza oba mbadde mbabuzeeko ng'ate ne Julius ababuzeeko kuba tubadde alinako byakwasaganya naye njagala okusaasira mwenna abaviiriddwako abantu baffe abaabwe mu wiiki eyo yeemu cousin bro wange ne brother wange mukulu wange bafuna accident cousin bro naafa so kati ate ono ne tumusigaza ngali mukoma for over week olunaku lwajjo yawezezza week nga tuli naye mulago naye mu buli mbeera yonna tusigala twebaza Katonda ate nabanga tusobozesezza oba oliawo okugiyitamu so mu ngeri eyo njagala ogenda mu maaso n'okusaasira mwenna abaviiriddwako abantu bamwe mu wiiki eno ate era n'osanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi ebyo byongedde ku bulamu bwammwe nga sinaba banjulira nsonga ndala kampe Julius agende maaso n'obabuuzaako then tusobole okubeera nga ate tusoosotola ensonga kubanga yankubira akasimu ng'ali ku kitebe kya Nuupu ng'ensonga efuuse ensonga. Julius buuza ku batuulaba abalabi ba Beyond the Newsroom muli mutya era tubalamusizza nnyo tubeebaza okubaako ku mukutu n'okubanga mugoberera ensonga era tubasaba temuseeseetuka wano mulina okubeera okwekuumira kukumanya kubifa mu ggwanga Uganda. Amanya gange nze Julius Caesar Kyabbeeyi ng'era mba ne muganda wange Deni okubatuusaako ensonga ezifudde mu ggwanga. Tutumire nnyo bannaffe abali mu nsi z'abazungu, abali mu Europe, mu Canada, abali mu America n'abali mu Bawalabu baganda baffe bagenda okukola ssente. Kimbasaba mwena abali bane mukola akasente ng'ate akasente mukabalirira abaana abawala abali mu biyumba eyo muleke kugabira ssente abavubuka ababakwanira ku masimu. Ssente muzikwate bulungi. Lwaki abaana abawala ssente basinga nnyo kati kuziwa abantu be bayita ba boyfriend? Mubyewale abantu ababalimba mbusimaleta ssente ku investing smart tukolere business bajja baba ssente zammwe ate nga bambi mufuna ssente entono mu bugubi toyinza kwesiga muntu gwosanze ku internet omuwe ssente kitegeera byoboyise musende muziwe value bannaye abasajja gye tuli tubalimba nze nga siriimu kitegeera babeerakawo ne babalimbalimbawo ku masimu Julius mubyegendereza enze siriimu naye abasajja gye tuli abasajja gye muli gye bali gwe naye toliimu so baana mmwe bambi abali eyo wagenda wava wano embeera si nnungi ogenda oyiye kasente abamu mugenda olusi olina abaana akasente mukakwate bulungi abavubuka abakubira amasimu simanya ku ziboti mu ziraivu zi video call bikome ku kunyumya bunyumye towayo ssente zo tubegayiridde eka embeera mbi akasente wakerekawe maama akalye nga kasatajja kulya ku baana bo ssente bewamulekera ne wanaba akakozeseza bubi nga akwonoonye naye ojja sanga wakiri abaana bo balamu dani okukabwa ba boyfriend okukabwa bano simanya ba anti kabikozi bitya anti arcade anti shopping mall anti ziraba muzaale anti supermarket okitegeera omuntu agenda kubba ssente zo okitegeera kibi kituluma naffe okuba ntisenza mmwe bambi bazibbalu kati ye otwa recently nga muvubuka ate yalina muyimbi nno yamubba ssente bambi akasente kammwe mukakwate bulungi nga kati ku poliisi omuwala yagenda okudda nga ssente zewanga omwami ng'omwami yaziwasaamu omukyala alina bulungi mu maka bannaye mwegendeze woba olese omuntu eno nga badde boyfriend nga temulina nnyo kibagatta nga nkukuutira ssente zo bambi funa ngeri gyoziterekamu either zikwase bazadde bo omuntu gwe weesiga naye boyfriend waliwo ne yajja minibox ng'akaaba kitawe yalya ssente ze zonna oyo newazirya tolumwa nnyo kuba yakubeererawokko muzeeyi wakirika azirye dhani omuntu kuba kino kyonkukakasa kizibu nnyo abantu okuba nti basobola okwawukana aze family tata n'omwana nti for good ne bataddamu kulabakana waliwo ekituuka ne kibagatta naye ono boyfriend mugenda kwawukana for good tolina kyomulinamu tomulinamu mwana ssente muzikwate bulungi Uganda mbi Uganda terimu ssente oba wasobola okuva wano ogenda onoonye ssente kyeza Uganda temuli kati oba ozifunyeyo newe ziba ntono zitya zikwate bulungi nze Kyabbeeyi ajja okukubira essimu okusaba ssente nkuferefere teekawo ebibuuzo bingi lwaki gayo ono lwaki okitegeera abanga ayagala ssente zikwate mbeegayiridde baana mmwe obwavu eno bungi ffe abaliyo naffe zibituwuuba oli wakukubira akasimu avudde eno simanya mwesanze batera okuba n'embeera ebanyigirizana nga noonya omuntu gwanyumyako naye online abeere bize okitegeera we mba munyumiza ebya ssente wabituukako bambi naffe abali eno balekerawo tumalira obudde bwaffe nga bwatuuka nga abulayo wiiki emu okudda e Uganda nga broking embwa mutuufu lwaki mutumalira obudde mutuufu anti kati gwe oba obadde omuyambako okutwaliriza ekyeyo kye eri abayebbo ababwomu ate kati gwe nooba osobola okufuna variety
Gwono bakuvara ya tofuluma okola. Okugamba gwolyanze Siria. Gwolya yetalia. Ali mu kiyumba mukazi watu afuluma kutwala yo kasasiro ati kasasiro amuteeka awo. Balina tap. Nto yo sibirungi bijja bayuzaako ebiwawaatiro. Pato agamazi ga tap gaba ne pressure nene. Ejja kuyuzaako ebiwawaatiro. Nakubye tap. Ne freezing. Anyway, bannaffe mwena muli mukola kya muwendo nnyo kuba nti muleta ssente mu Uganda muno. Abantu abo be batubeezaawo naddala abantu abamu nga tetumanyi nti batubeezaawo kubanga omusolo gwe bawa buli mwezi munene nnyo. Kuba baŋŋamba omwana kati afuna emitwalo 9 asindika ssente zeeno zituuka 7 nga gavumenti etemyeko emitwalo almost 2. Naddala ziragawo ezo. Nti ezirya. So mutubeezaawo nnyo bantu mmwe. Tubaagala nnyo akadde ke mufuna mulabe video zaffe naffe tusongere okubeerawo. Okay, Julius, ebintu bingi bigenze maaso n'okubeera nga bitambula over the week naye njagala tugende maaso n'okuba nga tubikwata mpola mpola. Akalulu okufuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform wabaddewo okusiitaana ne vaawo mpitewo. Era nga abamu ku bakandidate abasinze okuleetwa omuliro gwadde ogw'amaanyi kwe kwabadde Council Nalukoola Elias, then kwoteeka musajja mukulu Magala, kusa Alex Luswa Luwemba eyakyuka n'aba Muhammad. Lwali wa Sande ne tumulabako ng'agenze ku malaalo g'omugenzi Segirinya Muhammad eri e Kaddugala. Ne twebuuza ye kyatandika ddi mu Buyisiraamu ekintu ekifaanana bwe kityo gye byagenda okuggwera okutuuka olwokusatu nga tumanyi nti alina kaadi ye Nalukoola. So ensonga ezo zawawaza amatu ga bannayuganda naye ate abamu ku ffe abamu ku abo abali eyo osanga baali bagamba omuntu ono yasaanidde nti mu kubuuza ebibuuzo ebimu balina we beesigamako. Then olutalo lwa General Muhoozi kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Kanokiza Besigye mukomera gyakyagenda mu maaso n'okuvundira nga kooti yali egambye nti abantu banene baleme bivunaanyizibwa mu kooti z'amagye n'emisango egibalina fayiro zaabwe zikole ki zigibwewo nene kati bakyali mu nkomyo. So n'ensonga nyingi nnyo nnyini ddala. Ekya Bobi Wine okupaledinga bafutu soja ku birthday ye naguno gwaka kikyayogeza abantu obwama. So simanyi kikyo kitegeeza wabula ke tukufunye weewaawo awo wenyini ate we tuba tugenda maaso n'okwera nga tutandikira omukulu sebo vetting ne process eyayitibwamu okugaba kaadi ya Nuupu ye yali entuufu. Lwa nsonga babadde bayisusse abantu abatalina byakukola okuba nti boogerera ekibiina kya Nuupu nti kitunda kaadi. Baina fabricated WhatsApp messages ze bakola nga ziraga nti omwami Nalukoola ayogerezeganya n'omwami Nyanzi ku kya ssente za kaadi zima milioni 3. Nengamba look omuntu alina amagezi teri muntu asobola kukwata milioni 3 simanya 5 aziteeke mu kugula kaadi ng'agenda kubeera mu parliament emyezi gibanga 7 ba 8 myezi tegiwera na 8. Anyway, kale katugambe paka we batuukira abalira ababa bayingira mu gwokubiri agenda batakoze na musaala agenda batakwetaweza na musaala gwa bukadde 10 mu byaddala. Teri muntu asobola tezituuka yo kati adina kati ngera nga omubaka sente nga wazifuleta ziteeka mu nsawo ye kuzirya. Ensonga lwaki bangi tubalaba avaayo n'ayavuwala nga sente yazifunanga alina okubeera nga alabirira constituency abaana abawula aba MPs bafuuka bamaama batata mu constituencies. Abantu baba n'ebizibu baddukira wa MP ono tufiiriddwa addukira wa MP akasente nga bakakutaako omusaala abalina okuddukirira abantu abo. Twalaba Honorable Mulamba yamala emyaka 2 Miramba nga tali mu parliament gundi ennyini omugenzi ngera tewali gavumenti nnyo kyekoze mu constituency yadde okuzimbamu oluguudo n'eddwaliro lyali akoze ye ng'omuntu ku ssente ze era gavumenti yatuuka n'eriggalawo yandibadde eri empowering negamba lino eddwaliro kali libeerewo kuba bantu ba community bonna bannayuganda
okitegeera kati olina okulaba nti omubaka sente zaafuna nga bwezigambye 3.5 era agenda okulaba nga 10 list bugenze mu constituency era abuddiza ku bantu omusolo Jacobi no NSSF pay as you earn webale nnyo mukabi kati nga nze nga kukirange teri muntu asobola kuteeka mu milioni 5 kugenda kukima musala gutaweza na bukadde 10 okitegeera kyakubiri ezo WhatsApp messages bangi kati bas generatinga waliwo ka program bakayita fake detail generator musobola okukagugolingako ne mukalaba bikakula kakola WhatsApp messages conversation zona eziri fake so bye bakozesanga okugezaako okusiga 0.0 nti etunda kaadi kati otuuka ku kya vetting kyali kituufu bateekawo ekintu ekitabangawo mu byafaayo by'ensi Uganda tobabangawo yakola record okitegeera nti omubaka yenna agenda okujja tugenda kumu subjectinga to a debate abantu balaba amagezi ge kikyagenda okukolera abantu bano ababuuza mbu lwaki mmwe temwakikola ku balubongo yabaani that was their time kati nekiriwo kyekino ensi ekula abantu bakula mufuna obwongo buli kaseera nupu yajja terina kitebe kati yina ekitebe kati lwaki munyiza lero tubuuza mbu lwaki temwalina kitebe ku luli eyo ndowooza y'abantu bawumba tuutu balina obwongo obutono babadde bayibuuza mbu lwaki ono omwana mumuteeka mu debate ono luswa mbunga omugenzi yamuwandako deddusu tetuli ku bya mugenzi nze nali nkugamba tulina okwewola nnyo politics w'ensikirano nti ono waaba yalinga simanya kyembadde ngenda okubuuza nti babagambako nti kawempe basikira nsikire kinali nkugamba ku luli nti ebyobufuzi bino ebyensikirano nti ono waavaawo tuwoono olw'okuba mbu abadde amanyi omugenzi olw'okuba mwana wa mugenzi mukazi wa mugenzi tulina obbikomya lwa nsonga betusinga okwagala ate okujja mu ntebe we bakiraba nga tukikola kijja bakolera nnyo kola yajja kugamba kandete mutabani wange makumbi ajje kati makumbi wanaatufuga nga mukayana okitegeera muhozi wanaabazze temujja kukkiriza temujja kukayana kuba mukize mukikola ebbanga ddene nti we mwesimbawo ne mufuna obuzibu mu kalulu lukyamuze n'avaayo ng'aleeta muwala we Susan Nampijja mutabani wa Nambooze yavaayo n'afulumya posita ng'agenda kwesimbawo LC5 we mukono ne bagamba maama atufuze n'omwana ate naye atugatteko anti kati omwana kisoboka ye kati omwana oyo wa Nambooze asobola okujja kuba ne gyalaga walala LC5 n'abadde MP ate tajja mu kifo kya nnyina nti nnyina afudde maama n'ajja n'abagamba ono gwe mpanzeeko eddusu addeyo abakiiki okitegeera si we kiri ekya Nambooze kirala ekyabano wadde balala kutuleetera mu politics wansikirano gwe tugezaako okulwanyisa nti Museveni waba avudde ku bukulembeze ate tatusikisa mutabani we okitegeera nate nga bo bagamba nti Segirinya kale bw'aba afudde naye abadde omuyambi we yabadda mu kifo kye ekiringa ekigamba nti abadde omwana we kati gwe tuba tuwa entebe ebirowoozo bye birala ku bya Segirinya onayinza okwatabangako na wanuupu ono luswa tubadde tukola ne Segirinya buli kimu era nze abakyaliiwo okitegeera buno obuka tebunnume twalina wano omukyala nga wanu wa FDC bamuyita Salama Road Proscovia Salama Road Musumba sorry si Salama manyi gy'obeera eyo gudo mbeera ku Salama Road kati kigambo kigera ne kimbeera ku mutwe bamuyita Salamu Proscovia Salamu Musumba yalinga wa FDC naye ng'omwami wa Isaac Musumba wa NRM okitegeera kati lusu asobola okuba yali mukwano gwa Segirinya bakola nabo n'emimwa muyambako muyambi kinywi omanyi walabaawo akaseera kotuuka nti olina bakyaliwo bobonyebonye nabo mu ebyo byammwe ebyevako gwe n'okukwata cyane endala noga nesijja beerabira kambayite bajje tubeere ffenna basigale nga bafuna kawogo tugambe nti ogaba kadi ya Nuupu kwabaddemu okwobwa Sseruganda nti ne Nuupu oba Bobi Wine yawadde kyaliwe owedda Dr. Dandi kaadi ng'omuyimbi Kanso Nalukoola kuba baali munneewe kuva mabega naye si kyekyo osobola okuba munnange naye nga tolina bisaanyizo Bobi Wine yali munne nnyo naye teyamuwa kaadi Chameleone yali munne nnyo wa Chameleone naye teyamuwa kaadi Patrico baali bakyali babo teyabawa kaadi kale ekyokuba nti yali munnewe si kyekyo ekyamweseza kaadi kiri nti tumaze okusuula bano ababbi ab'ebitaano bampuuga okitegeera bano ba Sseggona nabo tubalaba bali bati yegeyege olina okuzaawo omuntu ali equivalent ali equivalent kubali bugjeewo ontegeera ku floor ya parliament asobola okuteesa mu bantu asobola okurepresentinga ate nga n'ensonga ez'amateeka oba ensonga ssemasonga ez'ekibiina asobola ozirepresentinga kati ekyaweseza Nalukoola kati so si lwakuba nti yali munne wa Bobi Wine bayimba bonna mu biri ebiseera ng'ono waayimba ekisayi ekirimi kye
okitegeera si kyekyo era abatulaba njala ekyo mukitegeere bulungi nnyo ogyewo mpuuga munnamateeka nojjawo seggona munnamateeka osigaza mubalirizi wa bitabo kati muwanga kivumbi oba oyina omusajja omugezi yenna oba oyina okuzikira zino empagi ebbiri tugeze tiimu y'omupiira ejjewo bastrika basatu ejjewo Saka forward ejjewo Martinelli forward Navatsiki kakati ate ng'olyoka ogamba katugende muwanda 12 tukindefuneyo akaana kagenda samba Man City baba bagenda bakuba omupiira golo nga 10 kumekwa ku 0 okitegeera kati Kyagulanyi kyabaze bino byabufuzi bannayengera mu bitegeeri tebiringa kati kibiina kya Ndongo nti Banyankole kwetiiraala ente weefa osobola okulundayo embuzi ndala 3 n'osigaza nga mu kiyaalo mulimu akaleekaana si bwe biba okitegeera ewagwa enkuba wasaana sooli si tusooli ewagwa enkuba wasaana sooli so gwogamba oli mumativu ne process yonna eyayitiddwamu yeyabadde entuufu yeyabadde entuufu neweetandibadde debate yazze kutuyamba yabadde zze kutuyamba kulaba babaka ki betuyina betuweereza kuba luli twaweereza ababaka betutamanyi na kumanya omu yalina mu kkomera bagamba gwe bakuwodde kati gwe emupi wawangudde abo ne baji ne bagamba twalonze ne twalonze saamutegedde kati ensobi zo tubali twala kuziddamu nga tubaleetera kati abantu batuleko nammwawo munyumyemu owulire bamubuze ku bibuzo owulire engeri gyayogeramu mukwasaganye n'abantu bogenda okulonda kati babadde abantu 10 okitegeera bonna mwawulidde endowooza yaabwe era nammwe mwalabye nti ono tetusobola mmuwa ono diikuula ono kazanyirizi okitegeera nsereko omwagazaki mulimu abazze nga jasi yabadde azze kubaako byayisawo kufuuka oba popular kumanyika ontegeera kati nze enkola yo sigiinaako buzibu debate ne weetandibaddeho n'osimbawo abo abantu 10 nga bwe babadde Nalukola yabadde ajja kulya kadi lwakuba nze nganze nali mpagira magala abadde foot soldier yasibibwa struggle gibeereddewo nnyo yes bano bakajja bannalukola naye nuupu kibiina kipya kyaniriza kati buli muntu ajja mulimu abantu betugamba nti gundi abaddewo naye ono tabaddewo nene twebuuza abantu bameka bomanyi abali behind the curtains botalaba nga bali mabegawo anti kati abantu bali abali baliwo tebakiraba ekituufu kati naffe Kyagulanyi era tatumanyi tukola kyamanyi ku struggle tugigattako okitegeera si buli kaseera nawe ogigattako si buli kaseera nti balina kusiima na kifo kya MP olwokuba badde mu struggle musibiddwa si buli asiimwa nti aweebwa kifo tukolerera nsi nnungi ffenna contribution yo yonna gyokola singa olunaku lukya nenkeera nenzijjayo ssente zange ng'omusolo tebansala ne bansala ogumala naye ng'ogwo gwe bansaze gukola ebintu nembirabako gemaanyigo zentuyo zowotandisa okulyako mu struggle gye wateekamu amaanyi nga ngula ku gibi ya data ku siringi 10 webale nnyo nemala olunaku lulamba webale nnyo kati so si bino nti tusiimwe n'ebifo kanwane nnyo bampe ekya MP ebifo bitono nnyo abamu balwanirira kufuna bifo nakuma interests zaabwe abamu kye baagala naye ate magala ye yandaze nti sikyali kwesi nabadde muwagira naye after the debate n'okugaba kaadi ebigambo byeyayogedde byakulaze nti byabalaze nti musajja yakoze statement n'agamba kaadi mbadde njagala naye nzikiririza mu kibiina kyange n'ensalawo yakyo era ekikoleddwa wabula ngenda kuyimirira emabega wa Nalukola gwe bawadde kaadi munoonyeza akalulu tuwangule ekifo kino ate tweyongereyo kati oyo ye musajja wa Nuupu okitegedde kati nze kinagaye nti gundi luluswa Luwemba tabangako wa Nuupu n'okujja teyajja on a point Alex Luswa Luwemba Muhammad Segirinya bw'amala okufa waliwo wakati wa Nuupu n'empuuga okubagana naye nga abamu ku baalinga ba mediator wakati waabwe waliwo abasajja babiri Alex Luswa Luwemba kwoteeka Kasagga kusinzira ku bantu bentuukiridde ne bambadde njogera nabo nga bagamba ebyo ebyali ku lwa Segirinya twabimukola ki twabimusonyiwa n'ebiki bino ebizzeeko
kikkirizibwa oba mu mpisa kale kuba tisi mu mateeka oli nookera ku makya nti nkyusizza eddiini olw'okuba njagala kifo kino anti kati eddiini ebingi byetakkiriza abasiraamu nabo bennyini tebakukkiriza kusiramu ku lw'okuba oyagadde omukazi wabula olina kukkirizanga na mutima gwe ng'otegedde amazima agali mu ddiini otegera tulina mikono gyaffe bangi basiramuserwa abakazi naye nga n'eddiini tekikkiriza ate n'abasiraamu sobangambe bati nze bangi bendabye mu kanisa nga balokoserwa abawala najja n'asaba n'engalo n'akuba nnyo ng'azze lw'omuwala oba yagala bamulabe era tulina be twagendanga nabo mu overnight naye nga yalabyeyo akawala kati ne luuswa tayisobola kugamba nti yasiramuka olw'okuba eddiini y'abayisiraamu y'amazima alina kyeyagyegombako wabula yakimanya nti kawempe olw'okuba yali akimanyi nti munna agenda kufa ekyo kyo yakimanya neyegwanyiza n'ekifo ekyo yalina n'ensonga gye yali aleese ng'agamba mbu singa omubaka avaawo omuyambi we omubaka singa atuuka nga mukosefu oba taliiwo oba mulwadde omuyambi we akkirizibwe nga okujjanga mu paalamenti ateese luswa yeyakireeta yali nga akitembeta ebiseera ebyo nga n'omugenzi akyali mulamu okitegeera ekyo lwakuba ti abantu amu bakibuusa amaaso kenjininyini oluswa luwemba ng'omusajja mulwadde muyi azunga ali eno agenze Bulaaya kufuna ku bujjanjabi ng'agamba etteeka likyusibwe nti omubaka wanabanga omulwadde omuyambi we akkirizibwe nga ajje ng'ateese ekifo akibeerengamu kati era ye tasiramukangako nti akkiriza busiraamu olw'okuba bulungi nnyo oba ategedde amazima agabulimu nti buba businga eddiini zino endala Christianity wabula yamanya bumanya nti nga munnakigwanyiza oba omuntu ayagala okutekinga advantage eri omukisa ogubaguzze kawempe basiraamu bajja kufe balinga nnyo omusiraamu obusiraamu bwe tekane tetwandi butunuddeko nnyo kuba kati siffe Katonda abasobola okumanya nti kati ono omuntu ono akyuse mu bituufu oba naye mu kaseera kakikoledde kasobola okubalagana mmwe ng'abantu nti ono takyuse lwa mazima bino byonna bye tugezaako okubeera nga tujjayo twagala otunuulira ku nsonga kaadi eno yagabiddwa buli omu n'agiraba ne biki ebibaddewo emabega na biki ebibaddewo oluvannyuma lwayo nakitegeeza ki n'ebikolwa by'omuntu nga Ssekinomu n'ebijjayo omutima gw'omuntu oyo omutuufu anze Deni tuli ku Beyond the Newsroom nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogyempereka like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro munywanyi gugitambuza ate okutuuka ku buli Ssekinomu gyali eyo nkujjukiza nti yagala olanga naffe simu zaffe weziri wansi awo gyagenda maaso n'okuba nga otukubirako ate tusobole okubeera nga bizinensi yo tugitambuza malidaadi sanna mukama wange ebyo nga bikyali awo Alex Luswa Luwemba nze siyamuyita Muhammad nnyo kubanga saagala nnyo omuntu wakyusiza mu kkubo singa yasigalayo najjanga Alex we olw'abantu ne service delivery gy'obadde okola nga ggwe amyuka omubaka kuba Segirinya teyafugako yadde emyezi 3 ng'ali bweru olwayingira ekkomera ono n'asigala ng'akutte afuluma ekkomera ng'ali mu bulwadde ekitegeeza buli ekituukiddwako Alex abadde mutwe mukyo essaawa y'olwaleero tuweebuuza lwaki tewakyuka n'owengera obuyisiraamu nga n'otugamba mukwano gwange ono olw'omutima gw'alina ansikiriza okuyingira eddiini enyo kubanga bangi be tulabyeko abakyuka olw'emikwano gyabwe ekyo tekyaliwo agenze ku malaalo ga Segirinya n'akowoola omuzimu gwa Segirinya guveeyo guzuukuke gukwate Kyagulanyi ayogere amuwe kaadi kino ekikolwa kiraga ki omuntu ali desperate times calls for desperate measures kanziriremu desperate times calls for desperate measures nti otuuka n'okola n'ekintu eky'ensonyi n'otuuka ogende okowoola omuzimu osinze omuzimu so those are desperate times calling for desperate measures nti omusajja basobola omusibira ku lujegera awo ne bagamba nti empologoma zigenda kujja nga the desperate measure he can take kwe kutemako omukono agulekawo yasafutuka agende kitegeera you are desperate for your life okuba nti empologoma tezikulya kati salawo ogenda kukola ki ekigenda okutaasa kubeerawo empologoma zikulya oba oteme omukono olaba prison break Tibaga bamulekawo nga bamaze okutoloka mu komera yali Fox River bamala okudduka ne balaba nga ajja bakozesa ebyekisiru bingi ajja nabbakwasa ne bamusibira akapingawo mu kiwe house n'atemako omukono ng'awulira bugombe bujja kadenge zikyabayigga ziclosinga in omukono n'agutemako tadda mu komera
ontegeera kati omusajja okutuuka okugenda ku ntana ali desperate ayagala bwa MP ayagala kifo mu mateeka agafuga vetting oba okusunsulwamu kwani anakwata kaadi ya NUP inti teweetaba mazina ga nkima nga toyagala zikoona emikira gyazo wabula singa omala n'ogeetabamu kkiriza emikira gikooneko naye tokkirizibwa kujjanga namunigina bakikiriziganyako naye nakkiriza n'agamba olunaku lumu ne yeefuula ekyo kiraga omuntu atali mwesimbu mu byabufuzi mu byabufuzi woba okkiriza ogende mu kamyufu k'ekibiina kkiriza nti mugenze ne mu 10 bajja kuwa kaadi omuntu ogwo omu wemala okayingira sitteeka nti balina ggiwa ggwe lwaki olowooza ggwe asaanidde kati mpa ebisanyizo 5 lwaki osaana okubeera mu palamenti nga sinnalukoola kuba kati palamenti twetaaga abantu abagenda okuteesa ku mateeka bingi bye twetaaga infact ekisinga okubayo kubagaba amateeka bino ebisigadde dikuula kuwa ku bantu ku kawunga buli omu asobola obikola okitegeera kiki osobola okutaputa mu bintu by'amateeka ebibuuzo bye bababuuza byali byangu nebyabalema abamu ngera byebyo bye balina okubeera nga bateesaako byabalema abamu nene ndaba nga abantu bagamba nti asimanya babuuzizza ebintu ebikwata ku mateeka nga baffe balinga nalukola kubanga ali mu practicinga law neneebuuza ekibuuzo nti bwe kiba bwe kityo gwagenda mu palamenti nga tomanyi na articles za constitutions nga tomanyi articles ziri mu penal code act nti omuntu aba akoze kino ekibonerezo kino kyekimuweebwa obuvunanyizibwa bw'omuntu obumuweebwa mu constitution akawaire akasookerako ddala eddembe ly'obuntu kuba kulonda kaakati oba ogenda kukola ki ng'omulimu gw'omubaka omukulu si kuzimba ddwaliro si kuzimba ssomero wabula kwe kubaga amateeka n'okuteekawo embeera ife balinga bannansi ogenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebintu byabwe nga tebatataaganyiziddwa n'okugenda mu mawanga ag'enjawulo ng'okoppayo ebirungi ebiri eyo obireete eno gavumenti ebiteeke mu nkola so si gwe nga muntu sekinnoomu. That's why olunaku lumu navaayo Julius ne ŋŋamba nti gavumenti n'abakulembeze baffe basaana baddeyo basomese emijiji gino emito babalage emirimu abakulembeze ku buli level gye balina okukola okusinga okulowooza okubawa ekikopo ky'amata. Gavumenti ekyo yakigaana yajjawo ne civic education edda twasomanga ne civics basomanga ne gundi political science bamusomanga wano mu second political education twamusomako ffe kati mu 2027 ne bamugjawo nga balaba azibula obwongo bw'abantu kati agenda okutuuka eno okukula nga ebintu abitegedde asobola okujja n'abazoganya. Era ekyo kibayambyeko nnyo okuba nti balina abantu bangi be baggalidde emijigi mingi abaana abalina obwongo obwali sharp. Twalina omwana baali bamuyita Anthony Naluswa Blessing kati ali mu FDC Naluswa Anthony Blessing abo abaana baali bagezi nnyo mu byobufuzi era ekimu ku kyabakakkanyamu kuba nti bajjawo political education kusiya twabeeranga ku ssomero nga abaana badibeti nga boogera ebyobufuzi ku ssomero secondary bagatera okujjawo history nakyo kisoboka teri dictator kyatasobola kukola. So kakati mu nkola eyo gwe woba osazeewo okugamba nti kati tuleeta omuntu agenda okututeeseza n'okuba nti asobola okubeera wali ku floor ya parliament ateese ku mateeka ate toyinza kuleeta ono wakabox oshegira owakabox tusevinge awo ensi yavaawo y'okuteeka sente naye nga okutugamba tusevinge tukyabuuza n'okubuuza biliyoni zaffe ze babba wano mu Bank of Uganda zaalagawa ate kati gwe bafudde batuwadde gavana ate yabadde deputy gavana ate sente bazibba waali aliwo kati kyeki kitegeeza okuza tekwaliko siima nti bali bamusiima kyekyo oyadde alina kuba mu kkomera bwe bakwata tewabalaba abakwata mmese biringa byamabaati bakwatako mmese emitwe emikulu gibaayo abagenda no bawuzi kooti nga tebalina yadde ekuba ennyonyi ng'asuula mu nnyumba ya mitwalo 25 omusajja wattu okitegeera akazimbe kaalimu mu mannya ge nga waliwo ennyiniko emabega so ye Uganda
naye bwe tuba twogera bino byonna ani avuga Alex kuba ye yatugamba nga lumu teyajja nakujja ku lunaku olwo amanyirawo nti talina kaadi n'atugamba mulinde ngenda kulangirira ekiddako ku Lwokuna bwe tewatuuse teyalangiridde n'agamba ku Monday nzija Mpuuga yo Alex azaako ki Mpuuga ye bamuvuga bagala jinga independent bagala kwabuluzaamu bululu bwa Kyagulanyi obwa Nuupu obwa Nalukoola okitegeera kuba kati ebibiina bingi bizze bitaddewo abantu FDC yalese Khalifa okitegeera naye gwe balese tamanyina gyagenda kurepresentinga bamubuuza abawoye emiruka etaano egiri mu Kawempe gyagenda okukiikirira egyo si gy'emirimu gy'omubaka gye nina okukola sikumanya miruka ate tomusange ennakapiripiriti nga gyali waliwo ka comedy k'abaana bano Batumbeetu Mary Hats bakola ka comedy nga balaga nti omubaka abuuza mposi eno ye North oba ye South nti mukulu oli mu South nze nkiikirira eri mu North tamanyi boundaries ze tazimanyi so kati na Luswa abamuli emabega be bana abataagalangako Nuupu oyo omusajja yakola ekibiina nga bakiyita simanya mbu togwamu Ssuubi Mpuuga Ssuubi togwamu Ssuubi va ku Ssuubi 2011 Ssuubi yali yadda 2011 kati togwamu Ssuubi nti gwe bamye kaadi mu kibiina oba FDC oba NRM mbongo olaba obadde osobola nge olaba Luswa ye abadde yeewulira amaanyi nti agasobola kuba abadde nga n'omugenzi amanyi mukalu asobola okubeerawo n'ateekawo ka performance akatonotono kati nga nkyojja eno mutogwamu Ssuubi eyampuuga bo ne bakufandinga ne bakubira campaign ayina Democratic Alliance ng'ekibiina ekiri mainstream netogwamu Ssuubi eringa walaba pressure group okitegeera nti mubeereeyo babawa ssente za campaign eza posta buli kimu ojjozoganye kati be bamuliko era nakomye okufuna mbu bamwadde obukadde 3 okuva ewa madamu Maria Antoinette madam oyo nabadde na story nti mu biseera bya Ssegirinya nga ali mu ddwaliro erimu waweerwa eggwanga waliwo delegate y'ababaka abamu abaali bagenze mu ggwanga naye ogana katuyitereko mu ddwaliro nti basanga Ssegirinya nga yeebase mu lukuubo nga bamugye ku kitanda nga bamubanja ssente zaali mu miliyoni 100 ne bakubirawo mukyalo oyo waliwo omukyala mukwano gwo naakola mu kampuni y'ebizigo n'agenda mu maaso n'okubeera nga asindika ssente ne ziyita ewa mwami gundi oyo owatogwamu Ssuubi ne zituuka era ng'oli agamba nti kyewuunyisa nnyo okubeera nti essaawa eno Luswa yavaayo n'agamba mbu Kyagulanyi pulezidenti woera yeesiga nnyo Kyagulanyi okusinga omwami oli n'agamba ekyo alimba era ekituufu kiri nti wano azirwa kwagala kaadi naye ye muntu wa Mpuuga kati Nuupu agyetaaga tagyetaaga yali agyetaagako kaadi era gitaako kaadi kati era gyefunye ekitegeeza tagyetaaga agenda akola ebibi tugenda mulaga kalulu tawangule kalulu abantu beekalulu bamanyi kye baagala nkyenkukakasaako agamba mwana munnakawempe enzaalwa z'ekawempe mwakulidde kituufu amanye ebizibu bya ghetto anti ebizibu bya ghetto ne Nalukoola w'ekawempe Nalukoola yavudde Mbale ate ndawulidde byonna mbiraba okuva kusinzira ku kitaawe ng'atulaga ng'omwana we wanene amutwala waliyo ekibuli okusoma ku secondary senior 5 senior 6 ng'omwana asomedde awo from nursery paka senior 6 wamugye paka wali eri bakene n'amugye omwana we paka wano waakulidde sekitegeeza nti ne Nalukoola munnakawempe amanye ebizibu byabwe webale nnyo kati bano ate abajjamu obuzibu beefudde bannakawempe befudde baserwajja okwota bano bajjamu buzzi kuba ne Ssegirinya ye yakuwa soli engeri kiriya yajja buzzi n'asomera ku Pimbaasi ekyebando okitegeera engeri maama gye yali jajja gye yali bannakawempe bamanyi omuntu agenda obba representinga gwe ne wanaabeesibako Kyagulanyi ne wanaabeesibako Nalukoola ne wanaabeesibako nga si gwe baagala tebajja kamuwa kuba ne NRM eyino gwe yaleese omukyala bamuyita Nambi baŋŋambe Nambi Farida muwala w'omwami ono yali bba wa Farida Nakazibwe naye
nanyini Musakots mu byonna akalulu kakawempe katukatunuza amaaso abiri oyina capability gyolaba mu Khalifa Aganaga ng'omukulembeze alimu obukulembeze kuba olwedde abadde alina ekibiina kyakulembera ekyabayimbi adi ne ttiimu ye gyakulembera ekiriwa alina ekibiina ki kibayita wati Aganaga music alinamu abayimbi mpozi yaleeta fresh daddy kitegeera buli muntu asobola okuba omukulembeze mu kapasite ye bangi betumanyi nti basobola okukulembera era bamala ne bakulembera Kyagulanyi bamuzaala wanga so tetunyoma muntu yenna naye just nti alina amaanyi okitegeera agasobola okujja kyetulina okuteeka tubuuze alina obwagazi bw'okuweereza oba yakakiddwa bukakibwa oba ne mu kujja yajja yambadde suuti ya red natuuka wali teri ya red yali yakala ya mpuuga weerabidde kipaapaali lwagiyita batya alinga ono olumonde gw'edda gwe twayitanga Tanzania nze no za kamera eyandaga yalaga kalazi nnyingi nga zimyukiridde ennyo engiyita eya red so esuuti yaliwo etyo bayinanga nti owaifu tuli ba bbulu amuli ati n'amuwa ekkooti ye okitegeera amuli ati n'amuwa ekkooti ye naye nga n'ekkooti si bbulu so ayinza okuba tannategeera bulungi kyayagala naye ng'ekyobukulembeze buli muntu asobola okuba omukulembeze tetunyoma muntu kuba ne Museveni wote bamunyooma but zembwa zibeereeyo emisirize emisolo zijja bagoba mu kibira eventually emmese zaatuuka ne ziwamba ennyumba nezeeyagala oba oliawo kati naye tetusobola gamba si mukulembeze waba yasobodde okuvaayo n'ekigambo ng'ayogera kingi Khalifa anti kati bageze ne bategeera nti ebyobufuzi bye birimu ssente kati buli mwaddukira eyo kakati tuba tuli wano sebo bannayuganda badde bakyakubanja okongratulatinga His Excellence Donald Trump okuwangula akalulu k'eggwanga lya America n'okubeera nga alayira butereevu n'atuula mu ntebe ery'eggwanga lya United States of America. Era ng'ebimu ku ebyo byatuukirako kwe kwali okutuggyako ekitongole kya USAID abalwadde ba kawuka ka mukenenya ne gifuuka miranga woowe yaaye maama woowe mu byo tuba tukyali awo nga eggulire lifuluma nti USAID ebadde ereeta biliyoni 4 eza dola mu ggwanga lya Uganda nga zino zifandingibwa kibiina ky'abaabisyaga oba LGTB bwe bityo nga kyekifandinga ate nga bulijjo batukakasa bulungi nti NUP ne Bobi Wine bali baabisyaga era balwanyisa sipiika n'omusaako envumbo lwakubeera nga yateeka omukono ku tteeka ly'ebisiyaga. Kakati ne twebuuza ekibuuzo nti ebyo byonna bwe biba bwe biti ssente zino zibadde ziyitawa era zajja zitya mu ggwanga lyattu Uganda ye abaffe Pastor Bugingo nga tannajja tunnyonnyola Julius USAID gye ba closinze USAID kitegeeza United States Agency for International Development kati ssente ze badde nga batuwa tezijja specifically nti zibadde zijja mu bisiyaga okitegeera zijja mu bintu birala nnyo kati bayinza okujja nti kati zino zigendagendako mu ddembe kulwanirira eddembe ly'obuntu okitegeera ne zigendako semanya mu ba minority groups okitegeera we zibadde ziyitira abo kati abasiyazi hani nzija nkyali neddeno nzija ndi wano ku Jakalanda tujja dakiika 4 kati mbadde nkugamba sente zibadde nga zijja naye nga tebazigamba nti zigenda mu bisiyaga kuba tewaliiwo kitongole ekimanyikiddwa nti kino kya bisiyaga tekiriiwo naye nga ababiri weebali naye era ababiri beekwese batugamba mbu waliwo ebbala z'abasiyazi n'amalwaliro gaabwe embu naye olina uli omanyi
embu kati tewaliwo kiri open wano kyoyinza gamba kino kyekino ekyabasiyazi naye ezibadde zigenda mu ddagala ziwulikika bulungi eza siriimu no kati ebya siriimu ate biralamuko bano abasiriimu anti labayo abasiriimu sente zibadde nga zibbibwa okimanyi nti abalwadde basiriimu edda twalina anko waffe nga mulwadde nga bagenda awo okufuna eddagala ku ttaso nga babawa emmere babawa obuugi okitegeera kati eyo bagiti eba nnene nesente zibadde stiru zijja ontegeera naye bano babadde nga tebakyabawa buugi tebabawa mmere ebayamba okuzimba omubiri kubaga amakerenda gabaga amaanyi omuntu alina okuba nga alya kati ate abantu abasinga bankuseere tebasobola kwetuusaako mmere ennungi omuntu amira eddagala ery'amaanyi alina okuba nga alya kati bano ng'ez'obuugi bazisabayo naye nga abantu tebazibawa n'emmere yaabwe yezimba sima mwana mugimu biki ebyo byonna mubijjukira bagendanga okufuna ku ddagala babwanga obuugi bwa ttaso okitegeera bibadde tebikyajja bano nga sente balyandye kati bano Trump yagambye tugenda ku holding out twetegereze sente zibadde zikola zitya okitegeera bano babadde babawa buwimpekezo kazokka eri programu y'okubawanga ebyokulya nga baagijjawo naye nga ne sente basigala bazisaba ez'okuwa abalwadde ebyokulya kuba abalwadde babawanga amagi okitegeera nga bakuwa amata okitegeera kati ezo zonna sente bazisabayo naye omulwadde bamuwa buwimpeke yokka okitegeera kakati sente z'okuvaawo abantu abamu yesi bajja kukosebwa abasinga obungi abamufuna mpola kuba eddagala lya siriimu ddyo tetujja gamba nti tetusobola dyekolera onodde weeri quality chemicals ekola nesaplayingako ne mu mawanga amalala okitegeera kati bano babadde batuyambako just kubaako bintu birala biyitabo nga ku kyemmere n'abantu okubafunira ku kyokulya n'ebirala eddagala ligenda sigala balima mbu taso yagaddewo taso ekyaliwo ne Julius nze pointi yange weeri abasajja bano si basiru okuvaayo okugamba nti Uganda ebadde efuna ssente z'abasiyazi kyokka ng'ate tulaga nti amateeka wano eno ne ge twafulumya galaga bulungi nti ekyo wano tekikkirizibwa nze my question is bwe kiba nga Bobi Wine gwadde bagamba nti nno musiyazi nga badde ku travel ban ya myaka 10 nga taddinya Bungereza lwa just luyimbo olwo lumu lwokka abaali babitugamba bali ludda wa anti kati abali babitugamba olwedde babadde nabo tebamanyi nti gavumenti efuna sente z'abasiyazi kati gwe weebuuze tujja kwogera kati kumanya Andrew Mwenda batugamba musiyazi alwanirira abasiyazi era yavayo n'agamba nti eryeteeka nedda naye teyabira ne muhoozi kati pasita Bujingo ate ali wa piraawo babeera ne ba Andrew Mwenda alwanirira abasiyazi babeerewo babe n'emirembe gyabwe Bujingo agamba ate ffe tuwagira abasiyazi ffe basiyazi okitegeera mwe ekibiina kya Nuupu ky'abasiyazi Mwenda babeera bonna era bakugamba Mwenda talina mukazi Mwenda musiyazi okitegeera ate n'eddembe lyabwe alirwanirira babe bulungi toyinza kulwanirira kintu naye kyo takkiririzaamu nze siyinza kulwanirira basezi kuba bulungi nga siri musezi oba nga kitange si musezi nsinza kujja nekalakasa lwaki bwe mukwata abasezi mubafumita amatooke emabega okitegeera mba mweraliikirivu oba nkwata bagenda kuganfumita kati mba nteekawo embeera etanyigiriza nga bankutte nga nsera okitegeera kati omuntu alwanirira eddembe ly'abasiyazi aba musiyazi aba yekulyetingira safe haven nti babeere begazaanye ekyo kimanyi otegeera bannayuganda omuntu alwanirira eddembe ly'abasezi aba musezi baba basezi nti bwakutte muganda wange ng'asera bamutemyeko amagulu gonna lwaki mutemako abasezi amagulu abasezi nabo bantu mbawe eddembe lyabwe naye aba musezi awo nkufuna wamma kati kyekyo kati Mwenda be basajja abali mu gavumenti tubayita ba power brokers talina kifo ky'amaanyi mu gavumenti nti kino nti oba ye minisita gundi naye amaanyi galina ne influence mu gavumenti sejayina yokka okitegeera ekulaga nti gavumenti yetololera ku bo okay so
Abedi Bwanika ne Pastor Jingo tugambe ezo ndiga zabula US yamaze okubeera nga ebaanukula ku kyebadde bagamba kuba tubadde tusuubira nti Trump waze mu bukulembeze tewalaba tweet z'abakulu nga bakuba mu ngalo nga Trump alayidde bajja genda natujjako travel bans kati wuuno yatuwanisa tusuubira nti obulipo obwali batereddwako oba sanctions zibaliko envumbo zigenda sigalawo oba zinaabagibwako bangamba nti Maria Antoinette aina baliwo abamukuba akasente nga bamugamba bagenda kwogera n'abakulu bamugyeko travel ban n'akawaayo ne bakamukuba kuno mugamba kati bakusonyiye ogenda kuddamu otambule naye nga abagezi bamulyako kasente so abazungu bbe ebintu ebyabwe bakola biba systematic nti byo toyinza kubibypassinga okiyiteko ne wawabaani okitegeera sisimu yabwe webegamba nti kino bwekirina okuba bwekirina okuba ojjukira omwami yafiira ku nnyonyi bamuyita omugenzi Nyakairima Aronda Nyakairima yava ku nnyonyi ne bamutwala mu South Korea n'agenda mu ddwaliro ne bamugoba mu ddwaliro bwe bamugamba nti feeno amalwaliro gaffe agali highly specialized agalina equipment ez'amaanyi gakola ku bulwadde nga bw'oyina gabannansi kuba bawa omusolo okitegeera on that point Trump yagamba abakulembeze ba Africa ne ba government officials bajja abaana baabwe mu masomero g'omu America babazzeeyo ewaabwe bwe banga education system yaabwe ennungi erina okuba nga efevalinga n'abaana baabwe baleme essomero eri ewaabwe baddeyo ate kati Trump aba alimbyemu okyogerako kyekyo Trump aba alimbyemu eyo enkola ebaddewo kuva dda tulina bye tuba twetaaga ffeno bye tutayina nga biri eyo kati omukulembeze waaba asobola okukyafoodinga ye omwana wa kimu akimukolere okitegeera no labayo wano twalina ne Ssekabaka Teesa twamutwala asomere Bungereza ayige n'ebyamagye yavaayo nga kapiteeni mu ggye likuuma Queen kati nebintu tuba twala basome basobole okudda okuzimba ensi ekyo kyo sijja muwagira Trump nze njawagira Trump olw'ensonga nti abakulembeze bano balekeredde nnyo ensi zaabwe ne zidda emabega n'abakulu olw'okubanga bo bajjamu abaana baabwe n'abantu baabwe ne babatwala ebweru singa abantu abo bateekebwako envumbo ng'ezo nga baana baabwe tebasomerayo nga tebabajjanjabirayo ne bajja naffe ne batereeza education system yaffe eri wano ne batereeza amalwaliro gaffe agali wano ekyo ngenda kwawukana naawe amagezi muliro wegakugwako gasaba wa muliraanwa ati wuliriza kati batuteekerewo system etufe ffenna kale tugyewo abaana wano tubatwala eri wekiba bwekityo weeri nawe osobola okutwala omwana tekiriera favorable nedda kiri costly ng'omuntu wa wansi tajja kisobola naye wuliriza teri kintu kisinga kuluma nga on average okera ku makya n'olaba ng'abaana abali eri mu kyalo ku baana batudde 100 first grade ziri 2 naye mmwe abamwe mubaddusiza mubatadde eno mu masomero ag'ebbeeyi mu baana 5 498 bali mu grade 1 abate baveeka babbi babba bubbi ebigezo baveeko kakati lindako twagala mututerewo system efe balinga abeeri n'abeeno ebyensoma bijja ebyensoma bisobola okutereera lwaki okwata omwana wo n'omutwala mu international schools zimu abakulembeze abatukulembera ne babanga bayiga ekyo ekituufu ekyokukola ffe nga baffe mubakonyeza mu abachada eyo badibeti ndala muko naye abantu bangi abesobola batwala abaana okusomera ebweru ambuza kibuuzo kamiliyoni y'abaana bye batwala ebweru ng'alina obusobozi obukola ekyo abo tetubalinaako buzibu naye ekya gavumenti nze kyembaddeko ekyabakulembeze baffe ne gavumenti eno kabaleka abaana baabwe wano kuba balina biteeka wano muhozi basomedde wano okuva kilasi ki kuva nasale na graduatingirawa wano university ki n'oluyolo senior 6 yagisomerawa lindako totunnyonnyola lindako no abantu babuli ekituufu abantu babuli ekituufu lindako Museveni essomero yalizimba luddawa Tanzania Museveni mu Tanzania Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli njagala okubeera nga mbebaza ogenda maaso n'okubeera nga ate mutukulembera ensonga zo nga mutugoberera ku mukutu guno ensonga zo bwe zityo bwe ziri wamma mukulembezeewo bw'aba talina kyakoze mubaleke ne bwe bafa
funeral service eve Kampala ebaziike nga ku kyalo temuze n'emmere mugibalekere nze kyembadde paka lwe bajja okuyiga okuleeta service ebeerewo tepinga buzibu na mwana wo kumutwala eri mutwaleyo naye nga ne education system yeewamwe nungi efevalinga bannansi nga tebagenda kufuuka ba slaves tebagenda kufuuka ba job seekers mu nsi ndala ekyo tulina kyo kidiscussingako mu ngeri ndala nnyo ekyo ekya education okitegeera naye ky'abantu okugenda eri akusoma abaana eri abasinga bakolera wano tusindika eri abaana b'abanaku bagendeyo naye mwabali mu bukulembeze mubaleke babeerewo omwana ayala kusoma ku bya bizungirizi alina kugendera yewali ebizungirizi amini buli kye yakola yatwalanga eri teyakwatanga abaspecialist n'abajeri n'abaleeta yabasindika n'akwata abaana be nga 5-10 n'abasindika ya mutabani we nga anyonyola abantu abaana be yasindiza system za Amini yabatwala ne basoma Amini yabatwalanga ne basoma ne badda wano ne basomesa bannaabwe lwakuba Amini yatwala abaana be yatwalanga banna Uganda yatwalanga kati lwaki bano batwala baabwe nti ekitegeeza batuukiriza interests zaabwe ng'abantu Trump kyenjagala atukolere ablocking abakungu ba government abajjanjabirwa eyo n'abasomesezaayo ekyokusoma sijja muwagira oyagala abajjanjabirwayo bokka bafiireko emulago njagala bajjanje kuba ekyo bakikoze kagendere okutta amalwaliro ga wano banafiirako emulago nga 3-4-5 tujja kufunayo mulago endala 4 webale nnyo tufune mulago eggulu tufune mulago embalala tubeere ne mulago wa wano eno Kampala kale tufune omulala ehoyima nti omuntu afunye akabenje kyankwanzi tajja sanga jamuwa wano bajja muddusa ehoyima awone omuntu afunye eri Karuma bamuvuga paka mulaga bayafudde dda omuntu abadde eri wansi eri bamuddusa embalala ne bagamba nti aha awo tufunye naye kakati omuntu omujembalala omuvugo omuyise Masaka paka omutusize mulaga bateyagenze dda bayafudde dda kakati ebyo bintu ebimu bye tulina okulwanyisa abo ne tulaba bakulembeze nga babikyusa Julius ati kati olaba nze ekyenjigiriza gyembadde sikuwagidde n'amasomero Julius mazima amasomero yes gali bubitune bitwetaaga okutereeza mu masomero omwana owa senior 6 ye Uganda ye college aba amanyi kikyasoma era ng'akola bulungi naye Uganda wosanga omwana avudde ku university nga practically talina kyasobola kukola kituufu ate Uganda tusoma to seek for jobs not to create jobs kyokka nga teriyo mirimu gyenkanakana population y'abantu bungi bwe tugamba nti tuli miliyoni 4 zokka tugambe miliyoni 4 kwezo miliyoni 40 gavumenti terinaako mirimu giwera miliyoni 10 kati ebyenjigiriza byo tujja bikwatako ku lwabyo naye nga buli omu kimuluma okuba nti osomesa omwana wa nasale ku kakadde kamu okitegeera omwana omuteekamu biliyoni nga 2 eza sente wamaliriza ku university najja afuna omulimu nga gwa mitwalo 3 so afuke market ya wakampani obuzibu education batulekera education ya kusoma kuyita so si kusoma kubaako kyotegeera kusoma kuyita bibuuzo era kuyita bibuuzo kono somo yite Julius mulimu ebintu bye neebuuza nti abaana batukulemberanga mu kilasi baddawa bali kumutaasa batunda busimu omuletera essimu yo nga basimanya titakinga nakugamba yimirira awo nayira mu dduka balina supidi nagisalasala mangu awo najjamu ingini motherboard najikudiza nagamba tetugirina kano tetukaina nenga dakiika 5 z'amazinga akulesaawo balina supidi bajjeemu ebyomunda bebaali abagezi mu bibiina bebaali abagezi mu kibiina ndowooza obiraba so ebintu bityo for sure kati tulina n'abakulembeze abajiga be tulina abali mu parliament abadde baleese etteeka nga bagamba mbu ekkanzu semana si kyambalo kya kitiibwa tekisaanyidde kuddamu kwambalibwa mu parliament n'owulira embwezo eŋŋamba gino mitwe kikaaki omuntu eyasoma omuyivu okusaanyawo obuwangwa akugamba nti ekkanzu semanya gomesi terina kulinnya mu parliament si kyambalo kya kitiibwa mugire mu masuuti naye alaba embaata gammwe amasuuti ate gaabwe mwe mwagatandikawo Uganda olemwa so ebintu ebiringa ebyo Julius bye bimu ku bintu bye tulina okugenda mu maaso n'okubeera nga tulwanyisa ekyamazima amatuufu bye bimu ku byo bye tulina okubeera nga tulwanyisa tusobole okubeera nga
ate oba oliawo tweyagalira mu Uganda. Anti ensoma gye bagambe yakyuse baleese grading ndala n'abazadde tebabitegeera engeri gye bagradingamu abaana baabwe. Nti new curriculum yatabudde ababaka ba parliament era ne guno gwaka ne minisita w'ebyenjigiriza netannagitegeera naye tabimanyi kyokka nga mwezi guno gwennyini gwe tulimu gwe balina okuteerawo curriculum abaana bagenda mu siniya ey'okutaano gye bagenda okugoberera n'ey'omukaaga. National Curriculum Review Commission yatuula negamba mbu abaana bagenda kutandika kusomesebwa mu nnimi zaabwe enzaaliranwa okuva ku P1 paka ku P4 okitegeera ng'asomesebwa mu lulimi lwe oluzaaliranwa then okuva ku P4 paka P7 balyoke batandika okubanga basomesebwa mu luzungu. Kati ne mbabuuza nti lulimi ki tulina oluzaaliranwa lwe mumanyi nti kati this is the national language. Umanyi byanjawulo okuba ne official language ne national language. Abannakenya n'Abatanzania balina ennimi zaabwe Oluswayiri. It is a national language and even an official language. Nti ne mu parliament boogera Oluswayiri. Wano abankusere bakugamba toyogera Luganda mu parliament. Jangu oteese mu luzungu. Ne mu kilaasi okwogera Oluganda omwana owaffe akubwe. Kati mutugamba bagenda kusomesebwa mu nnimi nzaaliranwa. Kati mbanga abatugamba nti buli mwana buli mbuzi ku nkondo yaayo buli mwadde gye yava. Wano mu Buganda kyeza bagenda somesa Luganda. Ntegerekeka nkutegeera abali mu north abalugwala bajja somesa lulimi lwabwe kwaye it is their luzaaliranwa. Kati UNEB etuuka okusetinga ekibuuzo mu lulimi ki anti kati neddala bayo kati kitegeeza mu Kampala mu Buganda abantu bangi abaveeyo ne bajja ne bajja wano mu Buganda omulugwala wanaabazze anti omulugwala wanaabazze nga yala kusoma lulimi luzaaliranwa kitegeeza essomero lifuna omusomesa w'olulugwala kituufu butereevu tulina ennimi 54 ze tribes 54 z'ennimi 54 kitegeeza buli ssomero lirina okuba n'abasomesa ab'ennimi 54. So Uganda eri confused na buli kimu ekigirimu kiri so confusing. Mwebalegenda maaso n'okuba nga mutugoberera nze Denindi ne Julius Caesar Chabey ogenda maaso n'okuba nga tubatuusako ensonga ku mukutu guno ate kwe tusinziira okubeera nga tukuweereza tukusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu okuba nga vidiyo eno gituweera like no sharingirako munno ku lw'ensonga ng'ezo ze tugenda maaso n'okukoonako. Ebintu ebimu ku byayogeza abantu over the week tubadde ne amazaalibwa ga His Excellence the Ghetto Gladiator Bobi Wine Principal era nga president w'ekibiina kya National Unity Platform. Olunaku ng'enaku z'omwezi 12 gaba amazaalibwa ge era wali eri mu ddwaliro ekkulu erya Nkozi Hospital yagenze mu maaso n'okubeera nga addayo era abasisitant kwoteeka abasawo bonna mu ddwaliro ne bamwaniriza bulungi ng'omwana era nga bali proud n'okubeera nga boolyawo be bamuyambako mu lugendo lw'otuuka ku nsi bamwaniriza. Bobi Wine bwe yavuddeyo ku kitebe yasanze ba foot soldier bamulindiridde ne bamusurprisinga ne kyakoze parading n'alaga ba foot soldier omukwano n'abalambulako bonna babadde nga mu 4 ku 5. Ekikolwa ekyavudde ne bagamba nti Kyagulanyi ateekateeka lutalo aparadinze maje. Ekintu ekyo Julius okyogerako ki nga ggwe? Nganze Chabey Julius Caesar. Yes sir. Ekikolwa ekyo twandibadde twewala kale ebikolwa webityo. Otubanga tulina abasajja abadde batukwata kwambala bukofiira sima twefaananyiriza ab'amagye bannayinjala tuyogere kati nga bannayuganda kuba ne tusobola naffe okuwabula eri pulezidenti waffe obuwabuzi tubuwa buli muntu okitegeera buli muntu awabulwa bano abasajja tetubawa nnyo omukisa kutumalira mu makomera omukisa oguteetaagisa. Negwe tolabawo comment oba ngambeyo banchi should I call it solidarity nti olaba babadde bakwata abaana nga babassa mu makomera bonna ne baggwerayo naye ne basigala nga bakyalina omutima ogusobola okukola ekintu oba ebintu ebifaananyiriza biti weeguli naye waliwo bw'otuuka nga teweeta abantu bw'ogenda beetaaga nga weebali available kuba akaseera tugenda mu kakalulu abo abaana tugenda beetaaga nnyo mu kaseera kakalulu kati wetuteekawo embeera esikiriza tebali violent kituufu naye balinga gye baagala okutupotrayingamu nti tuli bazzi ba misango tuli bamenyi b'amateeka tugezaako okwefaananyiriza ab'amagye okitegeera tuba tubawadde ensonga osegira bannayuganda abali njala muntegeere bulungi nti tugenda kwetaaga nnyo bano abaana ba foot soldiers baffe mu kalulu kati tetulina bateeka mu mbeera yasobola bateeka ate mu kkomera tutuko beetaaga nga tebaliiwo. Kyagulanyi bakwata campaign tiimu yonna ku lunaku lw'ekalangala
olunaku lwe yajja okusaba wali ku church bagita Omega Healing Center enamasuba naliwo era ng'ekintu tte kwegatta baliwe baavudde be baasibye kuba kampeni zaali zikyagenda mu maaso okitegeera kuba nze nali mbeera Buziga era bwe baatugamba nti Kyagulanyi ajja kusabiraawo navuga ne ŋŋenda paka ku church yansangawo ng'ekindeese kwewaayo kuga nti kati ffe baana bali babakutte bonna babamalawo bonna nga talina n'omu gwasigaza n'agamba abanaye nedda okitegeera nedda kuba kati namwe banaabakwata abazadde n'abagamba ntya ontegeera kyegambye nti Kyagulanyi yatugoba n'atugamba bannaye nedda bana babakutte tebannavaayo ate wengattako ku balala naye nga tuli wiringa okujja twewadde tumanyi ekyatutte bannaffe tumanyi nawa gye bali oba batukwata naye tulina okunoonya akalulu ka Kyagulanyi n'atugamba nedda temujja kase ennaku zisigaddeyo ntono kampeni wali wasigaddeyo wiiki ndowooza wiiki ng'emu bbiri akalulu katuuke kuba twalonda oba zaali 14 oba 12 January okitegeera n'atugoba n'agamba nedda mwagala nnyo papa mwagala enkyukakyuka naye temugenda kujja katuvumirye zino ennaku zisigadde kati nga tugenda mu kalulu tetusobola te kuteeka abaana bano mu bikolwa ng'ekyo kuba ti bali ab'amagye bakinterpretinga bulala nti omusajja atendeka militia okitegeera bakuba ennyimba z'amagye akoze parade bagirambula bo bakirabawe batyo ate basobola okuba abatuufu mu mateeka ntegerekeka nene Headmaster alambulako ku parade y'essomero kituufu Headmaster parade agirambula be batusiyigiriza ne mukyaka ffe tumujjukira walemba chapa mugu babituyigiriza ne baba baagala tubikole in their interest afande towa saluti yes. Baba baagala tubikole in their interest nga tubikolera bo so sife byekolera baba baagala tubikole in their interest when shall we do it kiringa woonalabirira mukazi wo oba tomulabirira nti abasajja balala bamukwane oba yagala ng'olya ebirungi gwe aba ali ebirungi kale Julius Caesar tesesgeyo tuwumbewumbe tubalirize program nga tuwumbawumba ku nsonga eyo yenye ebadde ensonga nkulu nnyo yes twakoze ensobi yabadde ensobi okukola ekintu ng'ekyo okitegeera ne just abaana babadde bagala surprising yes basurprise mukama we ne yabadde ensobi bambi mu nkola wetyo bali bulijjo batukwatira just kati bakwata Bobby Yanga bamuvunana kubana bigatto byagula ne wano mu Owino buli mu ebiri bigatto bingi simanya mbo yayambadde nnyota mapesa ga Gomez gali awo mu kiyembe okitegeera nti byebifaananyiriza ebyamagye kati tutandise okulya eddala ebikolwa by'abamagye nti n'okukumba tukola ne ziparade bantu twawadde ensonga nti bano it is a militia bakwata Besigye mu 2006 nga bamuvunaana okuba nti alina ekibiina ky'abayeekera bali bakiyita People's Redemption Army okitegeera PRA ne battirirako ne muganda we bali bamuyita Musaasizi Kifeefe yali muganda wa Besigye bamukwata ne babasiba n'afiira mu kkomera nga bagamba alina ekibiina ky'abayeekera kati bajje ne bagamba nti Bobby alina ekibiina ky'abayeekera baba bakyamu awo tuba tulabise nga abayeekera ge mazima kuba otunulira Museveni bye yakolanga mu nsiko naye ng'ayeekera byalinga ebyo ng'abaana bakumba n'alambula ennyiririze okitegeera bano abasajja bannakyemalira baliredde okukola buli kimu tetuteekeddwa bawa chances zituteeka mu makomera so nupo ba ne Kyagulanyi ba riskinze yabadde risiki naye nga omanyi nti era alinga basimusibi wa Zaala nti you risk no reward asobola okuba nga ine gyakibalamu tisobola tuyisaawo naffe nga tulaba kirala no risk no reward n'akangamu alabe system eri etya asobola okuba nga yagadde kangamu alabe system eri etya responding etya okitegeera mugende mulabe firimu bagiyita The Castle The Castle musajja yagizanya mita Robert Redford yagizanya kwegamba akangamu alabe set responding etya naye nga tuba twetaaga abaana bano mukaluka n'akajja tubeetaaga bali bweru ebikola ebifaananako webityo twandibadde tubyewa tuleme kuba bali basajja nsonga bamalira mu kkomera tutuuke mu kalulu nga tebaliiwo kale nze Deni beyond the newsroom ensonga zibadde mpitirivu nnyo tugeragera maaso olw'okubeera nga ate twongera okubikwasaganya tubaveeko
Alright, njagala ogenda maaso n'okubanga mbasiibulira wano olw'ensonga zetwogeddeko zibadde mpitirivu nnyo wabula ngenda beera nga nzija ne story endala abasajja aba Airtel beefudde nno ab'amaanyi mugenda maaso n'okubba ensimbi zaffe ku account era nga nno n'obujulizi we buli ngenda beera nga mbikuleetera n'abagenda maaso n'okkaaba olw'ensonga eyo n'ebintu birala bingi bye nkuleetera. Julius tusibule. Bannaffe abalabi baffe aba Beyond the Newsroom. Nze mbasibule n'abalamusiza dda bye nabagambye bye mulina okukola abaana abali ku kyeyo mwabitegedde. Tubasibudde mutulinde musoleddako. Amen. Kale, we meet nze Deni, subscribing, liking, sharing. Abalwadde tubasabira ate Mukama ayongere obasuusa. Naye nzikiriza ngere maaso n'okubeera nga ntuuse okwebaza kwange eri omukyala Deborah Debbie asiimwe. Bambi webale within this period of time Bambi obaddewo nnyo ku side yange Mukama akumpeera omukisa. Guys, we meet temujjango okwo ate era tuwongere okubeera nga tusinkana. Nsigadde nze Deni, BTN Media. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.